Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbabuzako ule mjasinzi dokubera ngate agoberera Fahad Pro UG omwaka mpya 2025 era nga mbagaliza kisinga mbagaliza byakayibyo kabyo bobo ina plan izo ankusabira mukama katonda berenga te akwatizako buli kimu kiberenga te akitambula bulungi nnyo maridadi sana. Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq, UAE, Syria anaona ensize toldewa okudungu nyongero kubera ngate mbabuzako anamwe kasubire buli kimu kitambula bulungi nnyo side ezo bakadama ne sekadama kutufuluma mu kontubera ngate tumalayo eri wamalayo America yemambuka ne maserengeta au naona nyongero kubera ngate mbabuza ko side au mu Europe ate side wale Canada na mu nyongero kubera ngate mbabuza konti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatali bayisilamu mukama waffe yebazibwe oba Yesu yebazibwe Fahad Pro UG eranga bobanga gumuniko kusoso kubera ngate otuka wano tubirawo na maude ngabo gatambula mu gwanga Uganda ate luganga inayona nabo ekityo benga totugatako mu butongole subscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubera ngateka ku alertinga olwe nabandese video oja kubera ngate ofuna ka notification waggulu awo ku gadget yo jokoyesa kubera ngate olaba ka notification kajja kubera ngate kajja nti kakati kino kye kyakagwawo side ezeno kakati ensoga zetu serazo ekyagudde mu makaga Fiona Nyamutolo minister waffe ow'ebyobugagga era nga ye mukyala Edirisa Musuuza bannange bafunye omugenyi atali wa bulijjo munange full figure adagenzeeko makaga Edirisa nga mukyaliddeko awadde n'ensonga ze bagenze okubera nga tebegeyageyamuko era ga bulijjo abogenda maka kati ng'omusajja Edirisa Musuuza alina mukyala we era nga Fiona Nyamutolo yawaddewo bulungi nnyo awo n'asobola okubeera nga ate abagabula naye muganda wange omukyala Fiona Nyamutolo obwedda alina eriiso lyakuba full figure ngenda kubeera nga ate nkuterawo ka video awo osobola okubeera nga ate olaba embeera nga bwe yatambudde kwegamba abatuuse ekiseera badde nduuza beekubya ebifaananyi awo nduuza badde beekubyamuko kafaananyi ng'omukyala full figure anaatera okubeera nga ate asiibula naye Fiona Nyamutolo yatunuulidde bbaawe n'atunuulira omukyala full figure kwegamba nga inaina tabitegereraga bannaayo omukyala ono anoonya kimpaka gange ayagala kunkola ki kubanga side eno omukono ogwa ddyo Edikenzo yabadde akutte Nyamutolo ate side eri omukono ogwa kkono yabadde akutte omukyala full figure kwegamba kino kyatabudde nnyo omukyala Fiona Nyamutolo yatulaze ebbuba alayika nayinawo engeri y'ebbuba ena kubeera kati abaterawo video eyo musobola okubeera nga temulaba biki ebyagenze maaso side ezeyo abonama kujja ewa Fiona Nyamutolo nane obutambi ngono okubeera nga tenkuzanyiraawo MC Kati yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera nga alumbagana Bobi Wine. Jjukira Bobi Wine yavuddeyo n'abeera nga ati akola press conference n'agamba nti abayimbi navayo nemera nga tembalabula mwafuuse babbeega kati mwakirabye ekyagudde ku munnammwe OS Suna. Jjukira omuyimbi OS Suna yalabiddwako ew'omukulu General Sale asaidi wali ekapeeka ngeze okubeera nga atamuyimbiramu wabula olwamaze okubeera nga ate amuyimbira omukulu yamugambye biki byoyimbye oyimbe kasasiro mwerere n'ebigambo ebirala bingi nnyo era nasobola okubeera nga tembaterawo video awo kakati nno ebyo ebigambo byeratedde omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze ow'ekibiina kya National Unity Platform okubeera nga ate avaayo n'ayogera ebigambo ebyongenda okubeera nga ate nkuzanyirawo. So MC Kati naye we yavudde n'abeera nga ate amwambalirawo binnyo era nga wenjogera essaawa eno olutalo lukyagendera ddala mu maaso ngenda kubeera nga ate mbikuterawo genda wasaawo mu comment section beera nga ate osulawo endowooza gwolowooza ki ku nsonga zino. Bobi Wine mutuufu oba MC Kati ye mutuufu ku nsonga zogenda okubeera nga ate owulira video ojja kubeera nga ate onterako ekigawo likinga sharingirako abalala comment section always ebeera open wenda akakomenti ko tekigenda kubeera nga ate okasulawo awo tubeera nga ate tuwuliziganya. Tulina Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa beera nga tumunoonyaako ajja kubeera nga ate akulombera edduwa sako n'okubeera nga ate akutendereza obulamu naye buli kimu kibeere nga ate kitambula bulungi nnyo maidadi sana mu mwaka guno omupya. Saidi eno endala bw'oba oli muteekateeka y'okubeera nga ate okumawo mu ggwanga Uganda naye nga weebuuza ani ayinza okubeera nga ate akukimako kutusaayo n'okubeera nga ate akutuusaayo naye gye wandagala okubeera nga ate otuuka mu budde nabo banoonyeeko ennamba z'essimu ziyitawo wansi awo kusitikako pulako ennamba ate wona obagamba nti ennamba njije wa Fahad Pro UG buli kimu kijja kubeera nga ate kitambulira ddala masavu mmeerere nkomawo namawulire abalala bangi temubaawo Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala yeye Zendi artist ndi muyimbi ate omu ku balungi ennyo in fact omu ku basinga mu Uganda naye olw'obutali bwenkanya olw'obutiitiizi nga tebagoberedde etteeka lyonna naye kubanga balina emmundu bagamba Kyagulanyi togenda kuddamu kuyimba kubanga batiitiizi. Bayimbi bannange basooka ne balaba obutali bwenkanya obwo naye olw'okubanga abasinga emitima gyabwe
giri mu lubuto ne basirika obutali bwenkanya obwo ne bugenda mu maaso. Ndi artist naye sobola kweyagalira mulimu gwange ate bayimbi bannanga abalala bo ekyo tebakiraba, tebagala kyogera nako, tebagala kwogera ku butali bwenkanya obwo. Newankubadde basoma eddiini, newankubadde ku Sande bagenda ne basaba ku Lwokutaano ne bagenda miziki, tebagala kwogera ku obwo obutali bwenkanya. Timunnaffe muyimbi munnaffe atulugunyizibwa, anyigirizibwa, yalemesebwa okukola omulimu gwe. Naye abo bennyini abanyigiriza muyimbi munnaabwe babayita ne babawayo akasente ne babakyusa obwongo ne babagamba ffe tuli wano kutumbula kisaawe kyakuyimba. Abantu be bamu nga baali baleeseeko amateeka ne bagateekawo ne bagamba omuyimbi yonna okuyimba oluyimba ayina kusooka kuleeta script ye oba okufulumya oluyimba minisita ayina kulusiima n'agamba luno luyite luno teruyita. Ekyobumenyi bw'amateeka ne kubanga baba bagula ne basirika. Mwalabako gye buvuddeko di gavumenti ya Uganda ng'amalwaliro gali bubi, ng'amasomero gali bubi, ng'enguudo ziri bubi, bakwata biliyoni 3 ne bagamba tuziwadde bayimbi kati balina programu yonna ne kubanga baagala bacriminalizinga, baagala bazikozese bubi, buli omu bamufuneko akakwate. Nga bwe bakikola tibayinza n'okuttisa omuntu nota omuntu ne bakufunako akakwate. Buli wogezaako okwogera amazima nga bagamba olina wano fayiro ng'osirika. So bwe batyo bwe babakola era bonna ne basirika. Abaali boogera amazima tebakyayogera mazima, abayimba ennyimba nga bakyanunuulira amazima nga bwe gali, nga bakyalumirwa abantu ba bulijjo abaabawagira tebakyabyogerako. Nekigenda bwe kityo ne baba reducinga. Nagamba abayimbi nti muli b'amaanyi nnyo, muli bagezi nnyo, naye omuntu yenna bw'akugula n'akusasula obeere musiru, amagezi go kaba tegakyakugasa. Kakati ekyo kye bakoze bannabitone okubasasula, okulekeraawo okukozesa obwongo bwabwe. Nabalabula ne mbagamba bano abantu bagenda bafuula basabiriza, baagala bafuula basabiriza, ne mujja kumaliriza nga babakyawaganyiza n'abantu ababawagira kubanga bali banyigiriza abantu babo. Naye gwe omuyimbi baadde bakwagala bakuwagira kubanga oyimba ku bibaluma, kubanga gwe eddoboozi lyabwe, naye kati ofuuse eddoboozi ly'oyo anyigiriza. Bangi ne bagamba nti ndi mu byabufuzi. Abalala ne mbagamba kyemwetaaga lyetteeka eriba protectinga copyright law. Era n'ensindika Dr. Hilderman ne mugamba genda mu parliament opresentinge etteeka erya copyright. Nali presenting naye abayimbi nga babagambe ku tteeka lya copyright tampe tetwagala byabufuzi. Ate bwe babayita nti mujje tubawe sente z'omusolo nga bannabeyavuzi bwe babayise nga bagamba kati muteeke mu budget. Olunaku lwaleero abayimbi babakakanyiza, babanafuyiza, babafudde basabiriza, babafudde ekisekererwa, babamazeemu ekitiibwa. Omusajja adda wali tamanyi yadde okuyimba nooti emu naye ategerera industry kubanga muganda wa General Museveni, kubanga ayina emmundu, kubanga yabayita n'abawaayo obumpwankimpwanki. Nabagerera olugero ne mbagamba ndi gye buvuddeko mu Russia waalingawo Nakyemalira eyali ayogera ne basajja be n'akwata enkoko n'agikongola nga namu. Omanyi obulumi obwo bwe yamala ogikongola ng'enkoko ekaaba yonna ejjudde omusaayi bagikongodde n'amaana agisuulaawo n'akwatayo obuweke bwa kasooli n'atandika ogisuuliraawo enkoko kubanga terina kyakola n'etandika omugoberera kubeerondalonda mu kasooli. Kakati ne bano bwe batyo babakola tibabanyigiriza nnyo babajjeko obugagga bwammwe, babajjeko eddembe lyammwe, babajjeko amaanyi gammwe, kati ate babasuulira obumpwankimpwanki nammwe mubagoberera mulinga enkoko enkongole. Ekyo kikyamu nnyo, kyannumye nnyo nga ndaba babboola omusajja gwe twakolako ekitiibwa naye nga yenna ayenjebuse takyalina kitiibwa kubanga bwe yasalawo bw'atyo. Ne ndaba nga babboola omuyimbi munnange Mulangira Ssuuna twayimbanga naye, ali very talented producer, very talented muyimbi singer. Nena bagamba nti bw'otolaba balido olina bajja gikwambula. Era walabye
So ngenda maaso nga mbabuulira aba artist bannange nti temwetaaga bumpwanki temwetaaga bawaayo kyemulina kya bugagga nnyo naye buli we mukozesa eddoboozi lyammwe okusiba bannansi bannammwe nammwe muli bannansi nammwe mbaba babasiba era ekitiibwa kyammwe bajja kibamalamu era bajja bafuula babbeega otuuke ng'oli muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga tusobola nakweyamba nga tusobola kwetaasa nga tusobola kwebezaawo ensi egyo e Uganda gye mwagala okaddiiramu ensi ye Uganda ba artist abato gye balina okukaddiiramu industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano yali egaba ssente nga ne bwe batoyimbye naye waliwo ensonga lwaki etteeka ly'ebitone copyright law etteeka ly'ebiyiiye copyright law waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe kubanga lijja ba protectinga lijja ba w'amaanyi lijja bafuula powerful naye ate mubiwulira bataata ne bamaama temubiwulira munnange so bagamba bino kubanga biva ku mutima kubanga baagala. I'm telling you this because I understand you, because I feel you, because I am one of you. Those people despise you. Baba nyoma babalabanga bafala era bakulabanga bakozesa gwokakanye industry bagamba ye kimaliriza kati nakyo mu kisuula eri bwe bakyo bagenda basuula mu kasasiro nga bwe basuddeyo abalala bonna bonna kiri erimmwe kutegeera obuta ate temugamba nti mbavumi babulidde mazima kuba ndi muganda we mukama ababeere mwaka guno ogujja nga mulowooza ebinaabayamba nga mulowooza ebinaayamba industry. Mr. Bobi Wine, I think you're being unfair to all of us. You're being selfish. Chintu kino wakifuula kikyo. Bobby, you know I've seen you for what, 10, 13 years. Bobby, oyina ebifaananyi oyina bakayihura bamuhoozi oyina ekifaananyi oyina Museveni. Bobby, by the way, if you didn't know, Bobi Wine, we wagula escalade yaawo wazimbira emagera awe fena watuzaamu amaanyi kumajjukira bano bona bali tebanazimba Kamiri tanazimba Bebe tanazimba watuzaamu amaanyi tugambe endongo efuna endongo olaba akikubya we yakubira kabiri ityawo bazaali milioni 15 fena twaddamu amaanyi. Now Bobby, nze kinuma nze gena kweyogerera nga nze this is not political katwogera music ya politics to be them. Bobby obulemenga ffe mwendongo tugitunze naye gwasooka tutunda. Bwayingira parliament tewatuyamba wali ku bibyo kati ate gwafuna akasuwa akalala akaleeta ssente ffe n'otuleka eno gavumenti etandika otulabiriza netandika otuteekako obuntuntu balansi otuyingiramu ate gwali comfortable. Kamiri bwe yajja okusaba kaadi ayingire eyo gwa mwali mwazirunda mwali babiri naye ate n'omukuba ekikono. Bobby wogamba mutunze industry go asoko tutunda in reality check with balance nga bine bintu kamjewe ya politics bya mwebyo. Bobby singa ayingira parliament n'otubaako ne tufuna mbu otuliko otulwanirira otufaako ojjukirawo nga wakayingira simanyi we post banange internet terimba today ku internet Bobby awe yatugambira nga tupostinge fenna kyali agamba kitwali tupostinga ne bakenzo baako ate abiposting ali Bebe nga kyo tugamba kitukwa tumanyi tulina omuntu waffe kadola ebintu bya politics bino omuntu afuna akasuwa ke kajja mu ssente kati ate fene batandika otunyiga eno. What option did you leave us with? Bobby, right now gamba mbatunze industry njagala nawe wekubyemu mutima omanye mbu watutunda kuba wakakubakali akasembayo ne tulowooza ojja kudda otukime ate gwe n'otulaga totuliiko kati bwe bakubanninga okuyimba when they banned you from singing naffe tetwafaayo kuba twagamba ye maama atuyambye eki kati ate ngaffe abantu abamu abali intellectual abamanyiiko ku bintu ebimu. Bobby, we know you get money from abroad, from funders, from bana abakuweereza ku TikTok, from those planes, from the movie.
Like honestly speaking, Bobby sente zino yongeddeko ki ku ndongo eno gy'ogamba gye twatunze gwe yali ewaffe ate atuwa buli anything like this, even when you made all these millions of money, Bobby. Twayongerayo studio, twasayiningayo baana, kale baganya okuyimba twakuvaako naye maama bwe bagganira okuyimba nga naffe tulaba oli bibyo wali oyagala tukole ki? Bobby ffe bano b'oli okulangira mutwatunda industry, Bobby abaana baffe balya kuno gwe no ba Solomon balyoke kati ennyonyi agirinya wayagalidde ffe abaana balya kuno, fees ziva kuno, oyagala tukyaya abantu niwe banaamala tukyawa. Ndowooza in fact oyagala otulabe nga tusabiriza. Nkuwa ekitiibwa bro, nze mbaddeko naawe nkozeko interview naawe okuva e Kampala paka Busaabala not 1 not 2 not 3, but I feel like otuvuddemu. Manyi mukwano gwo gwe mwayiriba naye amanye ennaku bumwasiiba enjala, amanye ebizibu bya renti, ebya studio, ebya video. No muvubuka yakoleranga video bamuyita nigo waleeta yalinanga Creative Stories. What's his name? Dan Magic njizo omwami oyo linyo ligenze. Nabo nanze nakolangako ne video ng'okola nabo. Ningo wala it was passion. Fetwa endonga eno Bobby ejjukira twajingira passion ng'ebyamajja tesibe tulina ebyamajja bya jadda. Twayingira kakasa nsimbu tuli bantu tulina kye tugamba ensi ate nga abamu ku ffe twali tusomye. Bobby nali nsomye, wali osomye, waliwo liiga eyajja babrabadaba ba GNL radio yali ava Makerere, waliwo eyo liiga eyajja nga tusomyeko naye nga just tetugenda kukola mirimu gya office twagala kino. So right now otuwaayo man, nze ndaba otuvuddemu, nze nga nze sina gwe njogerera, nze I'm not political. Ndaba Bobby otutunze, watutunda ogwasooka nga tutunze part 2 kubanga singa byali concert notayingira politics baye abasajja abo twali tubazimbisa fa bayimbanga ku mbaga zaabwe. Oyo Kamiri yantwala mbuli abo ba Toyota bona nabanywira ku Kamiri nga ne waba ne birthday abamuyimpi. Oyo bebe nantuuza nantwala eno makago notuyingidde mu nju ewakuwa $210 kasita wayingira politics what abasajja batandika otwekengera. Sigamba mbwe ekyokunywa politics wakola kifu oba kyolwanirira kifu. No Bobby naffe tubimanyi ebyogamba simanyi tetwogera tubimanyi. Naffe tulina baganda baffe abatasoma, tulina mikwano gyaffe abasula enjala, amalwaliro tugagendamu. Nze nagendako mu ddwaliro nga temuli musaayi nga kyali wange afa nga nina okuyiya gyengugula. Tubimanyi ne gwe walina otulwanirira ate gwe n'otuvaamu ate kati otublaminga like bebe by then itanatuka ku level ya kuba na government eno to that level nga naye ali eyo atitenkanya bibye. Kamiri aza ogezako kwegattako kadi eganye bajja ko bubonna kadi ozibatunziza butunza kwegamba fatality gye twakuza industry emyaka gye twagiramu enso kutandika okujjawo kadonkamu fa abalina vibe abasomyeko abalina swag abalina pina abalina biki. A generation yona wajiwa mutaka watuddiza myaka 5 negigwa kyaddako ogwokubiri netugana nekimanyi tulina kwerwanirira. Balinawo ne bategeeramu kati tulina amaanyi kubanga ali ogo balaze kikyowa kibalagamu tulina amaanyi. Tumanya amaanyi tugalina naye agatusinzaako tatuliiko netuyiye ekyaffe. What am I trying to say? Bobby, we've not sold this industry. Newa banga Hildaman yafaafagana ne copyright eyo kumala kumpi almost 2 years. I've interviewed Kumasenge Extra Hildaman. I've heard his side of the story. Esaawa zino tusobola kubaawo nga copyright weri Bobby ojjukira omuyimbi ajja kuyimbira million 3 adde waka nga alina emitwalo 10. Engoye zimubanja landlord ya mubanja mukyala we yagala yakaviri video mubanja na simtana musasula side software mubanja atina mubanja dadi Andre ya muwandikide Dr. Brain mubanja na imbira million 3 natuke wakanga ine mitwale obimanyi bino tiri akutulimba.
ne Bobby mwaliwo watwalinanga telecoms ezaba kabiriti yali milioni 15. Kamiru yali na imu breweries yaitafuna bakumpi milioni 15 by then per month ba Eagles abo. Bine ebintu akubanga tuganyo byogera ate feno batutya. Nagati myaka gentuse nina abaana bakuze. Kozeko kyensobola kati kyalina sensobola kwekolera nganze kati nkolera abaana. Businga omwana wange akeera ku makya essaazi n'agamba yagala kuyimba mugamba mbala 2. Sikyasobola kuteeka mwana wange mu ndongo. Ffe nyini tugikute tujettidde. Gw'ogamba tugitunze. Kati obadde oyagala ffe tugyewa. Copyright. Kubanga wali ebisanya bimeka? Tulina kye watukolera. Abasajja ne bamanyamba abayimba ina amaanyi wakibalaga. Awo nkulaga wotutundira. Kasawa gafuna gonna agamalayo n'otuvaako. Asajja bategere bajje ne batuswesweta. Ne batugala okujjako nga mwagala kino. Kuba nze nali ku federation. Nze nabeera ddala ku federation. Wane waka neesonyiwawo. Nze nali nsula ku federation njja nenkola after 5 mu kibuga nga nva mutunde n'enzira eno nga n'engoye ziri mu motoka. N'essimu nali na ssente gyenjagala. Nze nagendako n'eggulu. Nindabeera ba promoter abo nga bafumba sale walo Kamiru yali ayogera promoter omunaleekaana ne mmanye n'eggulu si wange. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.